leka tukirire mu nsi tugenze mu kitundu mu Asia iranyawo egwanga wakati w'eggwanga erya Russia n'eggwanga erya China wakati awo wali ensi gye bayita Mongolia abantu baawo balunzi oyinza oga nti balaalo mu mbeera efaanana bwetyo. Kakati bano ekisinga obamanyibwako kutambula Luganda olutuufu okutambula ng'ova wano n'odda wali kuba kuzunga. Bazunzi nga batambuza ensolo zaabwe bazijja mu kifo ekimu bazitwala mu bifo ebirala. Ne wano nno kyabangawo kati lwakuba nti ensi bw'egenda ekula ebintu bitereera n'abalaalo abaakuno oba abalabirizi b'ente abaakuno nabo wakyali abakikola kati ddamu zizizze ogenda oteeka wano n'osimawo ddamu ente ne zinywera okwo. Ekisinga okutambuza abalaalo kwe kubeera nti ente zaabwe zirina okuba nga zinywa. Njagadde kubuulira nkulage e Mongolia gye tugenze olwaleero kubanga we twogerera ebigambo bino e Mongolia bali mu ssanyu lingi bakyazizza omukulembeze w'eggwanga erya Russia President Vladimir Putin. Ono watuukidde mu Mongolia balyoke bakisagambize ng'akimezezza okwenjala. Jjukira takkirizibwa kubanga akyala mu mawanga naddala agatabwa kooti eya International Criminal Court. Kakati wano we wali okwewuunya era eggwanga lino erya Mongolia liteereddwako amaaso n'ennyindo nga kweri. Ekkooti y'ensi yonna International Criminal Court yetaawuluza abamenyi b'amateeka g'obulinnyirizi bw'eddembe ly'obuntu ku muteerero gw'ensi yonna. Kakati eno Putin gy'alaze wakati mu kwongera okuggumiza omukwano n'enkwatagana n'eggwanga lino erya Mongolia. Kubuulidde nti eggwanga lino erya Mongolia nsinga bw'olaba Uganda ezigwa mu lubu lw'amawanga ge bayita landlocked. Kakati n'eggwanga lino liri landlocked teririna mwaganya gulituusa ku gayanja gali aganene nga bw'otulaba wano. So abalibeererawo ye China n'eggwanga erya Russia. Kyokka ekisinga okwewuunyisa nti Mongolia ono newankubadde olwaleero omulabanga akyazizza mu bunene w'eggwanga lya Russia naye ono y'omu ku mawanga agatabwa omukago guli gwegambye ogwa International Criminal Court nga kyandibadde ge mazima gennyini nti ono bwe yandirabye ku Putin nga ayingidde mu nsi ye yandibadde abakamubake bevi n'ayambako International Criminal Court eyayisa omwaka oguwedde nti Putin tasaana kuzannyisa bw'oba omulabyeko mukwate olyoka omuweeyo bamubuuza 4 n'akaano kiki ekyamuviirako okutwala olugezigezi munda mu ggwanga erya Ukraine. Teyakoma ku ekyo n'alyoka anaawuka ng'omwamba omuziba n'akwata abaana ab'ensi eya Ukraine n'agenda abajjawo mu bukake. Kakati nga wetwogerera bali mu nsi ey'e Russia naye nga si yewaabwe balina kubanga bali mu nsi eya Ukraine. Kati olutalo luno lwe yateekawo n'ayongereza ku ekyo ate n'abba abaana ba Ukraine n'abatwala babeere munda mu ggwanga erya Russia. Kakati bino bye bimuvunaanibwa. Ekibaluwa kibakuntumye ekyayita mwaka guwedde nga buli memba okusinziira ku ndagaano n'emikono egyateekebwako nga bakola eno gye bayita Rome Statute kibawa ebbeetu okukwata oyo yenna abayisiddwako ekibaluwa ekyo. Kyokka we tutandikidde okutunula ng'ekibangirizi kye bayita Genghis Khan Square ekiri munda mu kibuga ekikulu eky'eggwanga erya Mongolia ekiyitibwa Ulaanbaatar abasirikale basimbye mu luseregende ebimuli bitimbiddwa Ulaanbaatar okwaniriza omukulembeze w'eggwanga erya Russia
mukyandibadde nti kakati bandibadde beetegekera kumunywa ne bamukwata ne bamuwaayo munda ne bamuwa mu kooti eya ICC. Kino tebakikoze basanyufu bitya era beenyumiriza ng'olugunju olw'ettulu timba kuba n'abiri n'ennyinimu nandibadde mutwala. Weewaawo ng'ensi eno Mongolia yemu kwezi ezisuubirwa okukwata Putin. Ensi nnyingi kwezi eziri mu luboolu zivuddeyo ne zivumirira eggwanga lya Russia mu nsonga y'okubanga Russia yanaawuuka n'esiiwuuka empisa n'eyingira e Ukraine n'enaawuuzayo olutalo. Naye mu bigambo ebyayogeddwa emyaka gigenda mu 3, amazima gennyini nkubuulira Mongolia tevangayo newankubadde akagambo akabiibibi akayinza okutegeeza ensi eno nti Mongolia si nsanyufu olwa Russia okulumba eggwanga erya Ukraine. Tebavangayo era tewali yali abawulidde. Kakati ekitegeeza nti okusirika okwo kwogera nnyo n'okusinga bwe bandyogedde nti bawagira ebikolebwa eggwanga lya Russia ku Ukraine. Era njagala kukubuulira nti Putin wakyalidde e Mongolia lwe lugendo lwe twandiyise international gamba nti ku mutendera gw'ensi yonna lwakyasoose okukola mu mawanga agali wansi w'ekkooti eno eya International Criminal Court. Bino byonna mbikugamba weewuunye nti lwaki Abamongolia bano tebasobodde kukwata Putin. Kakati no munnange bano ba mukwano bafanfe. Oluvannyuma lw'okunyumiza ebyo byonna amawanga gano gombi oyinza okuga nti gaali ga mmemba ga Soviet Union, ate nga Soviet Union yasaanawo mu 1991. Kyenkana bw'ogyogerako oba oyogedde ku kigambo Russia lwakuba oba tokyatudde. Russia ne banywanyi baayo abeegattiranga mu mukago gwa Soviet Union bangi ku bo abakyalinnya mu kimu n'okutuusa olwaleero. Kakati gwe ng'oneewuunya ojja kwewuunya lwaki Mongolia teyinza kukwata Putin ono, naye mukwano gwo oluusi asigala mukwano gwo. Kweva olaba nti tebasobodde oba tebannasobola kuba obugenyi akyabuliko, naye tebanalagawo yadde ekiyinza okututegeeza nti bagenda kumukwata, kubanga ate obukuumi bwe bataddewo okuziyiza oyo yenna ayinza okwagala oba okuteteerwa okukwata President Putin, waakiri bajja kufa naye. Putin anaagenda okufa oba okukwatibwa ng'abasirikale b'e Mongolia bonna baweddewo olw'amaanyi ge bataddewo mu kumwaniriza n'obuvumu bwe balaze n'okulaga nti tebasobola yadde okumuvaamu n'olunaku n'olumu. Olugendo luno lwategeerekese wiiki ewedde nti Putin yabadde ajja kulukola. N'enkulabira abasajja bakulu ab'eggwanga erya Ukraine kyenkana baabuzeeko katono okukka ku mavi gaabwe beegayirire abakulembeze b'eggwanga lya Mongolia okukwata omusajja ono Putin kubanga kibakakatako. President Vladimir Zelensky yawuliddwa ng'abalaajanira nti omusajja tutegedde ajja wammwe wano we muyinza okugirayo obuvunaanyizibwa bwammwe n'okulaga ensi eno nti temwekkiriranya na bibi, yabiyita bibi, naye baagamba tebaasobodde kuddamu yadde okwanukula kubanga tebakirabanga ekibi okukyaza musajja mukulu Putin, newankubadde nga mu kaseera kano balina okumukwata. Era ekitegeeza nti okusaba kwa Ukraine bano baakulabye ng'abalaba ekisiikirize tebaakututte nga kikulu. Kwabaddewo mu wiikendi eyo nga ye Ukraine alowooza nti okusaba kwe kujja kuddibwamu kabeere n'akakodyo omusajja ono akwatibwe bw'anaabeera ku bugenyi. Nkubuulidde nti buno bwe bugenyi obusookedde ddala naddala okuyingira Putin okuyingira mu nsi eyandibadde emukwata. Ojja kujjukira omukago ogwa the BRICS, mukago ogugatta amawanga omuli Brazil, omuli Russia ne India, China ne South Africa. Bye bigambo ebinnyonnyola ekigambo BRICS: Brazil, Russia, India, China ne South Africa. South Africa munywanyi nnyo gw'eggwanga
erya Russia olw'ensonga zaabwe. Onojjukira abazungu bwe baali baliisa akakanja abaddugavu munda mu ggwanga erya Russia. Abasajja abaddugavu omuliri ne bano Cyril Ramaphosa, basajja bakulu ba Jacob Zuma, abasajja kati omugenzi Mandela bwe baali banoonya anaabayambako ne Uganda bajjawo, era naffe bye twabakolera twabibalangirako wano olulala bwe baali batulugunya abaddugavu nga babagoba mu South Africa eyo kubanga nti babamazeeko emirimu nga ne bannayuganda mwe bali. Naffe twabajjukiza kandi abange mwerabidde wano bwe twabawane ku mmere, mwerabidde wano bwe twabakweka n'okubakweka ne tubayamba mu buyambi obw'enjawulo nti olutulangira tubajjukiza. Omuntu bw'agaana okujjukira omujjukiza. Naye mwerabidde kakati mugobaganya abaana baffe ne Russia bagendayo era bakimanyi lunye eggwanga lya Russia lino lyababeera. Abasajja abarasha bayamba nnyo aba South Africa okwetakkuluza ku bazungu. Kakati awo omukwano we guva. Naye mbadde nkunyumiza omukago gwa the BRICS ogwaliyo omwaka oguwedde. Newankubadde nga Russia mu bunywanyi nnyo bw'eggwanga lya South Africa, naye tebakola ku olwo. Oba katugambire ddala nti Mongolia si wakatengo nga bwolaba South Africa ono, kubanga South Africa yalemererwa okukyaza omusajja omukulu Putin, weewaawo nga summit eno yali emukwatako ng'era y'omu ku abo abaalina okujoogereramu ennyo n'okuwulirizibwa ennyo singa yali azze. Naye olw'okuba South Africa yali munywanyi yali memba owa kooti eno, yalemererwa okukyaza Putin, era nekigenda bwe kityo. Ebigambo Putin yabiwulirira mu Kamoli. Newankubadde eggwanga erya South Africa munywanyi nnyo w'eggwanga erya Russia, naye lwe baatuuza summit ya BRICS balemererwa okukkiriza omusajja ono Putin okujja ewaabwe abenga naye ab'omu ku abo abanaaba mu miitingi. Kyokka labayo asobodde okugenda Mongolia, era we twogerera kati mugenyi tewali naamukwatako, tewali amukwatako. Kubanga ekitegerekese kye kino nti enneetaaga Mongolia gye yeetaagamu Russia eyinza okusinga ku neetaaga South Africa gye yeetaagamu Russia, kubanga mu mateeka omwo mulimu obuwaayiro. Amateeka agateekawo eyo Rome Statute gaga nti waliwo akawaayiro nakakooti nze wano kadde akawaayiro ka mwenda mu ndagaano eyo kaga nti bwe kisangibwa nga ono eyandibadde asuubirwa okukwata gwe baba bataddeko olukongoolo bagwe bayisizzaako ekibaluwa ng'ayina enkwatagana nnene eyinza okusazaamu omukwano gwabwe, ate awo amateeka baddamu ne bagatunuulira. Kakati nkubuulidde nti Mongolia okuviira ddala mu biseera ebya Soviet Union okutuusa lwe yasaanawo mu 91 n'okutuusa olwaleero bano baliwe bati tebataŋŋana bwavuna ntondo, baagalana. Kubanga ng'oggyeko okwagala n'okwa bulijjo, eggwanga lino erya Mongolia nkubuulidde nti lifaanana nga Uganda bwenaaba yejje ku ggwanga erya Kenya, naye nti abange mwe tetubeetaaga wadde n'akamu nga gye tuyise ebyamaguzi byaffe okuyingira wano, kubanga tuli landlocked country, tetulina kkubo litutuusa ku gayanja ago aganene ewayitira agameeri agaleeta ebyamaguzi byaffe. Bw'obejjako nno oba ojja kukyejjusa. Kakati Mongolia eri wakati wa China ne Russia, bano be bagiteeka ku kameeme ak'okusobolera okutambulira ku gazinga ago aganene oba ku gayanja ago aganene. Ate nga n'ekyo okijjeeko amafuta, gaasi n'amasannyalaze Mongolia byekozesa ebijja Russia. Kakati bambi naawe bw'obanga gwe mulamuzi kansosemu nga weeteeka mu mbeera n'oga nti ne bwe nandibadde nze abasajja bano tolina bw'oyinza kubeewala ab'e Russia. Kakati bw'okwata pulezidenti waabwe nga kyenkana obulamu bwo butambulira ku ggwanga eryo, oba weetemyeko mukira kubula kyotuuza. N'olw'ensonga eyo omusajja gy'ali
naye obukuumi obumuteekeddwako ng'eggwanga eryandisuubiddwa okumukwata lyeri mutaddeko obukuumi obutunuulira naawe n'obulaba. Kyokka abasajja ba kooti eno oba abakulembeze mu kooti eno yadde mwogezi waayo yavuddeyo n'ayogera nti ddala obuvunaanyizibwa Mongolia ebuyina ono bamuyita Dr. Fadi El Abdallah ye mwogezi wa International Criminal Court yagamba nti Mongolia esuubirwa era erina obuvunaanyizibwa obukwata Putin bw'anaaba alinnye ku ttaka lyayo. Ne wetwogerera nkubuulidde nti ebigenda mu maaso bigenda. Omusajja agenze ku nsonga za kwongera kugatta n'okulaba bwe bakwatagana n'eggwanga eryo tewali yamukutteko wadde yadde aliyo alya butaala nga bulago bwa nkoko obutasibwamu muguwa. Kale nno tujja kubabuulira ebinaavaayo kubanga enteekateeka ekyaliwo genyi akyabuliko ate neera gyali. Kakati abawogera nti anaakwatibwa ate yo Russia bweyogera ewera ega nti tetya Rosi tetya Denja. Abadde musajja mukulu Peskov bwe babadde bamubuuza nti buli kimu kyateekeddwa nga bwe kirina okubeera era tebalina kye bejjusa oba mujja mumukwate mujje, naye bo baasazeewo kubanga mu nteekateeka yaabwe kye bayita Denja bo tebakitya ne kye bayita Rosi tebakitya. Kakati oba ogendayo n'omukwata gendayo tulabe ekinaabeera bwekityo. So nno bino byaliwo ne ku musajja mukulu Bashir wano bamutwalako entyagi ho yali naye bamuteekako ebibaluwa ebifaanana nga bye baateeka ku Putin. Bongaba Bashir yali omusajja we Sudan naye munnange naye teyajja wano babitya naye waliwo abatatya biduduma nga bw'olaba Putin bw'agenze e Mongolia.